so tukyagenda mu maaso okuwa update nga tusinza no ku mukutu gwaffe gwa CBS FM UG official YouTube channel yaffe eno genda mu maaso n'okusubscribinga genda mu maaso n'okuviewinga saa zino woolaba embeera tewoomesa ttooke okutwaliza wamu ndowooza olaba abantu bakuŋŋaanye wano we tuli ku Mulago Hospital eddwaliro ekkulu erya Uganda era nga woolaba accident and emergency casualty wano we batuusiza abantu abafunye accident obubenje buli kimu we batuusiza wanene era nga abantu wano anjaniriza obulungi abadde omukulu Disani Kasasa atula ku kifo kya umma nga alina ekifo kya welfare era nga yankwasaganyiza okumutuusako abayimbi ab'enjawulo bonabona besituuseeko fine tuyinza obanga obwembera y'obudde olw'ensonga naye sigenda kunenya saa zino abantu bali up and down olw'ensonga embeera gwe kinabatuukako munnaaye tokisaba kituukewo naye nga nsaba mwongere essala bannayuganda mwongere essala eri bannayuganda bannammwe abayimbi batugambye alimpa saa zino ali mu theatre balimu operatinga yakutusa okugulu kunene emirundi 3 okwa left naye nga amagumba galiwe naye abasawo batuwadde essuubi omuyimbi waffe balagamba operation abegenze successful bagenda bakola ki bamutereeza bulungi nnyo abenga akola ki ng'atereera so yeye embeera ekola ki eriwo so cameraman MKI ku kamera yinza okulaga ng'eddwaliro embeera weerimu ngola abantu bakuŋŋaanye family z'abo abantu abafudde zizze abamu batwala bali mu nteekateeka etwala emirambo oba abantu abo bagende nga babagalamiza mu bifo byabwe ki ebituufu then omuyimbi Lady Grace ye batugambye saa zino eno bamututte bukoto omulambo gukuba ddagala then bamale bagende bamutwale mu kifo kye ekyolubeerera Kayunga district ekyalo bakita Champis Bugerere esaza Bugerere so gye bagenda okubanga bakola ki bamugalamiza omuyimbi o Grace abasinga mwamanya kayimba ne Aizonity Ndayira akayimba kamamanyira kenyo so yeyembera eri wanene egenda mu maaso ngolaba namawulire bangi abantu bangi bali mu kwetala jamu mulaba mungi ng'akutte mu kifo nga kino naye nga tubeere wamu tusabire embeera eno benga tugiyitamu tusabire embeera buli omu waali agumye munne benga embeera eno benga tugivuunuka benga tugiyitamu abaliwo sofaza approach twakafuna abantu basatu abakafa kuli Grace ne abadde guitarist ne kojja walimpa abadde amuvuga ate nga bade beerabidde yagudde wansi w'emmotoka yayisemu nagwa wansi w'emmotoka bagenze situla emmotoka nga already yali wansi then ne omukwano omu muyimbi omulala gwe nabide erinnya ye bagambye yafunye internal bleeding kifuba kizimbye so nenga yetongera okumusaba bagaya akataago kayabise so tugenda omusabira wenga bamu operatinga bulungi nenga adda mu nteeko saa zino omunayuganda kyenkusaba essaalayo saba mu ddiini najjokkiririzaamu embeera eno baganda fakola bagivuunuka so tuyana mu maaso ngwa genda mu maaso okusubscribinga obenga oviewinga tubenga tukuwa updates etwegenda mu maaso tukyagenda mu maaso okuwa updates ki ekigwawo saawa zino eno eri bayimbi banne abaddukidde omulanga guno eno osobola okubaawo mu kaseera akazibu kanene akenyamiza kaseera kazibu kuba gwe kinabatuukako tosaba kikutuukeko nga mu mbeera eno saawa zino tuli n'omukyala Sophie Gombya. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi. Embeera nga nja kugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watu wasazewo bannaffe esofa mu motali y'emirambo 3 waggulu mu kuwooda eri abantu 3 babiri bali critical mbeera mbi critical condition omu yonna tusaba Allah tusaasire ejja kutereera atuteeka olwakumanya atubikkirire so embeera eriwo kati Grace yamaze okutwala funeral service emututte funeral service eyo project nebaza aba interim committee aba umma nti basosinga out funeral service nti buli member subscribe nga n'emitwalo 10 buli mwaka nti Grace abadde yakawayo emitwalo 10 actually weeks ziringa 3 emabega nga kisani kasa ngambe weeks 2 oba 3 awadde emitwalo 10 so funeral service isia mu body gitwasaganyiza bulungi bamututte mu funeral home bamukoleko bulungi bamutwale so mwapataninga ne funeral service ekyo kyo ebanga insurance ya muna mwenna bayimbi fene ekyo kituyamba singa katuli mu kugamba business zako fene ate bichi okitegeera biba lusi biba weebuula thank you the interim committee for sourcing that out bannaffe abalala mukama jatusaasira tukati osobola okugamba naye obuzibu bwe balina ekirungi nti family abweze
already bali mu mikono gya family yadde ng'okusooka baadde tebamanyi ono olusuku lwa seminti ye amagulu ga kugulu naye bamukolako ago amateewulira bitundu bye bya wansi kwasanyaladde Ragafire ali ne muganda we yali mu mbeera mbi kuba omusaayi gwe bagambe gwakkiridde mu kataago but they are trying hard okuba nti bamutereeza omulambo ogwokubiri tugambeko ga Grace omu abadde guitarist solo naye ali eyo ne bakadde ne famire yo naye zze then wabaddewo omulala gwe baleseeyo mu mazzi tebagulabye abadde kojja walimpa naye bamuleese motoka ali amutuddeko naye bamuleese waali awo ekisinga obulungi nti famire yaabwe zze so kati abayimbi baneeno ekifaananyi kikyoyinza osiigira omuntu ekiri mu ddwaliro omuntu anga batulaba nti abaana bafunye akabenje kabadde kanene mukama zizza bibye nti buli omwali wana ali critical waliwo gwe mujja okulaba emukubye muno mwonna bamutunze saawa zino badimandinga CT scan ne chest x-ray waliwo omulala musaayi gwamukubye ne gwingenda mu kataago bali mu kufuba mujjamu alimpa right now ali mu theatre bamugezako mulutereeza bani musofigana amawulire ogafuna nga mu budde ki twategedde kiro kuba bafunye ekiro ku makya nti nkeera ku makya era n'okebera kasimu obimanyi so saawa 12 ndabyeko ka message bakampeereza gundi ne gundi akabenje kabaddewo so aweereza abadde Edison Kasasa ne mukubirako nangamba ndi wano naye n'omwana omulala afudde basozi gonna basoose butafa n'atuga naye afudde so ne twetereza ne tujja ndi wano ng'omuyimbi ndi wano ku lw'abaganda bange abayimbi tweyanza nnyo mani 88.8 CBS FM